yogera mulinde ko musoke mutegeere wantu tumazze kusaala tumazze kusoma tumazze kusaba mwazze mu class mwazze mu ki kitegeeza mugenda kubanga muddamu ebibuuzo ebyo ekitongole kiyitibwa kitya S stands for special oli wanjawulo mu mulembe guno ogutulimu nga gwanjawulo omulembe gukyuka Katonda takyuka bw'oba oyagala kutambulira mu bulamu obweyagaza okyuka n'omulembe otambula n'omulembe omulembe bwe gukyuka gwe n'otakyuka oyevuma gavumenti n'oyevuma Katonda n'oyevuma n'akusabira n'oyevuma n'ebbawo n'etaata takusomesa n'imaamu tuli mu mulembe abasajja n'abakyala bagenda kuganyirwamu oba gufunamu balina okuyiga okukolera abafunda okulimira abafunda ate ne bafunamu nnyo okusinga abasajja balina ekazi ne ekazi z'ettaka so tuzze kuyigiriza nga kisoboka n'olundira mu garaji n'olimira mu lujja n'okolesa poloti 5 ku 10 n'okolesa eka emu yokka y'ettaka buli mwezi n'ofuna obukadde 3 kudda waggulu olidde onywedde ate ng'olina ekirala ky'okola so omusomo gwa leero guyitibwa farming as a business mu Uganda tubadde nga tuzze nga tulima tuzze nga tulunda naye tubadde nga tunaba kugifuula business so tuzze kuyigiriza abasawo n'abanyabo ku myaka 6 ku myaka 3 ku myaka 4 osobola kuddamu n'oyinyigira mu kulima n'okulunda okw'omulembe guno n'okukola nga business n'otandika okuyingiza milioni 12 kudda waggulu buli mwezi nga sikulindirira season sikulindirira enkuba ettonya ogenda olime kati kokubayitirayo oba kubaleeterayo ekintu ekiyitibwa herbs and spices bakiyita batya yogera oluzungu abaweeru mwogere nnyo kubanga muli weeru mulekaane ate butuleesemu oluzungu kati herbs and what mu herbs and spices tuyina spices ezisinga endala tuyina eddagala erisinga eddala tuyina kyebayita king of herbs and spices kitegeeza speedi ndi kumpangu king of what yogera tuyina king of what number 1 tuyina kyebayita rosemary yogera oluzungu lwaki rosemary ye king of herbs and spices rosemary kyekirime bameka nga omanyi rosemary kyekirime ekigenda mu mmere ekigenda mu byokulya n'ebyokunywa nikikola ku lusu lw'omuntu nikikola mu perfume n'ebintu ebirala so twalaba ng'omuntu bw'alima rosemary abanyayuganda abangi mbadde mukaaba akatale netwanga bwe mulima rosemary netumugattako omutindo tusobola kumutwala mu America Abamerika ntubajjako sente zitandika kuyingira mu Uganda gye tuli kati okulaba nga rosemary yekka tusobola kukola mu products 24 products meka muki 1 tukola mu air freshener 1 2 tukola mu perfume ekyokusatu tukola mu oil gamba oil tulina oil akola ku lusu oil akola ku ncanca bw'oba ng'oli wano oyina encaca oli wano oyina enkanyanya oli wano engalo bw'okwata mu mazzi zivunda enjala nizikutukakutuka omukyala bw'okwata ku tatta w'abaana olinga bamuyisaako ekiwawu engalo zo zikalaba zisala ate ng'omanyi omukwano gwonna gutandikira mu kisenge ate nga gutandikira mu ngalo engalo z'omukazi yenna waali zirina okuba nga ziwoweera gamba so oyetaaga ka oyiro kano njagala y'abantu nga basatu bana balina engalo ezikalibwa ng'alina feesi eri bweti mu dakiika 3 omukazi w'emyaka 6 adda ku myaka 2 mweki ku bwereere lo oyiro ono tumukola nga bw'omala kusala ebirevu bw'omala kusala n'omukyala eri Kampala mukadde n'olongosaawo oyisaawo kano ka oyiro kano tata w'abaana agenda kutuuka kuyita Kampala mukadde
aziza omuntu okumera ekiwalaata oyiro n'omusiiga ku muno n'okola ekibayita lipoot kambajanjabire bwereere Katonda manyi kyalimpa abalina ekiwalaata abalina ebugunda ebisente abalina engalo ezikaluba mu dakiika 2 ogenda kumulaba sooka omutunulira alina feesi etanisa ekola bweti mu dakiika 2 olabe basiige abakyala balina entumbwe okugulu kwonna kulinga okuluka emikeeka entumbwe okugulu kw'omukyala kulina okuba nga kunyirira oyo oyiro abakyala basiba enviri bwamala kusiba enviri ng'oyisamu bwoti bana basiba enviri natandika okusanga omutwe okukola bwati singamu oyiro mu dakiika 2 olabe twamutuma erinnya amuyita rosemary oil mix osobola kumugatta ku bizigo ebirala eyakozesa ebizigo ne bimwosa okolesa oil bw'osala ebirevu n'obutukabutuka abalina eminwe esirira mu kalunnyo bw'okwata mu mazzi enjala nezikutuka kanusu 15,000 zokka akanene ate akatono ka 3,000 asuubula kano okatwalira ku 3,000 n'okatunda 1,000 n'okatunda 600 tulina omukyala yaddiringira mu oyiro yaffe yokka buli mwezi akola obukadde 4 yaddiringira mu oyiro akatwalira ku nusu 13 kano kamu n'akatunda 7 kudda waggulu ye bizinesi ye yokka yaddiringira mu eno ka 15,000 leero promotion gamba promotion ka oyiro kali katya kola mu ngoto olabe isa mu kirevu abalina engalo ezirikoze ki kalimu ekirungo ekibayita cloves yogera oluzungu yogera cloves ekirungo ekyo kigumya amagumba kigumya enjala bana balina obuto obukutukakutuka wano gamba rosemary oil mix tubukola muki tukolamu ekibayita clear plus gamba clear plus muno tumikisingamu omulondo gamba omulondo guyamba ki omulondo guzibukula emiswa omulondo gutebuuka mu lubuto omulondo guyamba omusajja oba omukyala akuze mu myaka bw'oba oli wano buli omuguleyo akantu kamu kokka okanywe ogenda kutuuka waka gamba waka bamegamba oli mufumbo gwenywa bibiri ogenda waka katikati mu Uganda gamba Uganda factory ya Frenzo kwanga ekwata kifo kyokubiri oba kisooka ye factory yokka mu Uganda ekola products 40 zonna zolaba naye nga raw material ng'olaba motoka ziyingiza abantu betise rosemary ku mutwe abantu baleeta enanansi abantu baleeta omujaja abantu baleeta omulondo ogenda kulaba baleeta beetroot nga byonna ebitukolamu ebintu bino tunula wero ogenda kubalaba ne factories endala zonna mu Uganda 99% tosobola kulala raw material oba bakola mu soda oba ebintu ebirala anategere sinjogerako mugenda kulaba lolo y'omulondo ng'eyingira ogenda kulaba w'enanansi ng'ayingira halo bano abasajja boolaba abayindi n'abachina kyekibatangalira ddala mu Uganda yaffe abayina enkola nga kampani yaffe weenaakoma okukulakulana nabano abalima rosemary abalunda omyu kampani ekulakulane nabo nga bakola ki ng'esente enyingi tuzigabana n'abalimi abo tuyita basawo outgrowers abayita batya abalima ki bw'olima rosemary ono mulaba eno ennyumba bweyenkana sooka tunene amaaso go ebulawo katono nnyo okubeera 5 ku 100 so omusajja oba omukyala okutandikirawo okutuukawa buli mwezi olina okuyingiza obukadde mmeka so mazze leero nga tufominga kilabu eya 3 million and above kilabu abaweeru mwabadde kimwe abaweeru gye muli gamba 3 million and above kilabu
ebika ebya herbs and spices abirimu tutandise ne rosemary bw'oba olina ekinyumba oba olugja oba ettaka eryenkana wooleno osimbaku emiti 405 bya rosemary endimiro yiyo ebiti mmeka mulaba endimiro emiti 3 buli myezi 3 ekuwakira eki kitegeeza okwata 405 divide it by 3 ofuna kilozi meka ebibalo bitandise binamu 5 ofuna meka 100 meka bw'omulabirira obulungi n'osala emiti 3 eva mu kilo emu enkalu kitegeeza ze kilo 100 meka buli kilo emu tujugula enusu omutwalo 150 times 10,000 sente za Uganda sente mekezo milioni munaki halo so, herbs and spices osobola kulima guno omuddo ogutukolamu eddagala ly'amannyo ogutukolamu sweet pepsi tuyambagane bamaneja bano barombarwe mwakakola katonotono baguyita tulina gwayita lemon balm tulina gwayita mint eddagala ly'amannyo buli musajja buli mukyala yenna wabeera bagula eddagala ly'amannyo naye ekibadde kinduma kiri eki mwena muli bakulu naye tumanya eddagala ly'amannyo balukola muki naye ate nga buli lunaku okuva mu buto obadde okola ki naye tomanya eddagala ly'amannyo eryosenyesa amannyo balukola muki kolege tebakikola mu muddo ogwo nkongedde omulala kolege yiyo kitegeeza bw'olimu omuddo ogubakola mu kologeti buli myezi 2 kwesatu osala yes bw'oba osimbye rosemary osooka n'omuleka n'amala emyezi 8 n'osala olusala olusooka n'otandika okusala buli myezi 3 kwena kumala emyaka 7 ng'osala kataka rosemary tafa musana rosemary twamufuuyira rosemary tukolamu amajani tukolamu soda tukolamu perfume tukolamu air freshener tukolamu pole gyonna nga bwolaba wano ku meeza rosemary yasingayo obungi ogwo omuddo gunkuwadde tusoose okukolamu eddagala ly'amannyo eryo bayita spray oba mouthwash mukitegede ate tugenda kukolamu eddagala nga bwolaba kologeti obakola batya lino bonna balwadde b'amannyo tolya kikajjo tolya binyogoga amannyo gakuluma biki byonna okola bwoti ku makya bw'omala okukola bwotyo n'oddira eddagala liri lyonna eddala n'oteeka ku brush mu dakiika ezi togenda kuddamu kunyumiza amannyo ogenda kuza emyaka 12 nga amannyo gonna ogalina olya ennyama olya n'ekikajjo munkubira engalo z'empaka tulina omuddo omulala baguyita sitroddola gamba sitroddola mwogere oluzungu eno bagita mint bagita batya lemon balm soko twala lemon balm gebeera ne sitroddola kati byonna mubawe tunabisanga eyo bawe batambule nabyo bawe bwekinyogerako kyekibawanika leero banakuze nabaani kwata buli muntu ajja kwakakola kamukamu katonotono gamba sitroddola bameka nga omanye omuti ogubayita sitroddola omuti ogubayita sitroddola gwe gubakolamu preservatives ezibateeka mu soda mu mazzi ne gawangana emyezi 6 kudda waggulu so tuyigiriza buli munyayuganda yenna eyazze leero oba oyagala oba toyagala gamba lwaki nze okusoma kwange zali kibooko nali saagala kusoma mu bulamu bwange maama nankuba ninsoma nivamu ekigasa kitegeeza katabala ngenda kubalimisa lwampaka mugenda kunjagala oluvannyuma nga kunjagala maama mu bulamu bwange nali saagala kunaaba buli kunaaba bankubanga katuka okulaba nga nnyirira gamba naye ba sitroddola tukolamu preservatives
abasajja abasimba ebijanjaalo abalima kasooli abalima enyaanya guno omuto olina okugusimba mu maka go nga bw'okungula kasooli n'okungula ebijanjaalo aliwo akubayita kawukuumi kano kekoteeka mu kutya nekagoba muki ate tukolamu n'eddagala eritta ensiri n'erugoba eswera mu nyumba ate tukolamu eddagala eribakuba mayiti n'emala emyaka 7 kitegeeza bw'oba ng'olina omutumu lujja jjajjaawo n'afa nga baganda bwe bakyali mu Amerika Kenya musooka jjajja n'omutereka mu ddiiru n'omusekula omuti guno n'omubisiiga byonna emyezi 7 ng'ali mu ddiiru bw'ati nga balinza Abamerika bajje baziike eyo. Tukolamu kye bayita essential oil. Gamba essential oil. Ekidomola tukigula miliyoni 10 ekya essential oil yakano. Tugenda kubayigiriza ogusimba otya, ogulabirira otya, ate bw'oleeta amakoola amabisi kilo embisi yanusu 15,000, kilo enkalu yanusu 1,000. Omuti gumu gwokka gwa $100 guwangaala emyaka 15. Ogusimba gulinga ogwa cartus abakutwala ero gwa 22,000. Genda ogusimbe mu lujja gubeere ng'omuti gwa waka gwetolooza ennyumba gulimu ka perfume ate akaziiza omuntu okwerabiralabira nako. Genda ku neetissamu ekigambo $100 benefits ate bakukolamu n'amajaani. Gye muli bameka ng'omanyi kofuta, bameka ng'omanyi kyo bayita Menso Plus. Bagenda batya? Menso what? Katuwunyako gwe muti guno gwa Menso Plus gwe gubakolamu ebyo. Bano babadde mu maaso buli chance yonna etandikira ku bantu. Wunyako bw'okwatawo katono weereza muno. Bw'oba omukazi olwala akaleega kakuluma eri sayidi eriteekayo. Tuyina ekibayita iriki, nutmeg, chamomile, tuyina ebika by'eddagala 24 gamba 24 herbs and spices. Babekamo ekibayita chamomile, babekamo ekibayita nutmeg. Nutmeg kyekintu ekibayita kokomanga kibeera kinywobwa abalwadde ba kansa. Abalwadde baki kyekituteeka mu majaani gano. Buli omu yenna ng'oyagala kulwanisa kansa evaawa? Eva mu bintu ebitutera okulya n'okunywa, ebintu ebitukolesa. Omulembe guno ogutulimu 90% products ezitukolesa tutumanyi bazikola mu ki? Enyingi zibeera chemicals. Kyekyola buli kyalo kyonna mu Uganda kiriko omulwadde wa ulcers. Buli kereziya, buli kanisa, buli muzigiti gulimu omulwadde waki? Katuka okubaleetera ekirungu ekyo. Kitegeeza buli muntu yenna yazze wano olina okunywa ka soda kano buli lunaku okumala ennaku 7 oba omaze kulwanisa kansa butakukwata mu bulamu bwo. Gambalo oba olina okutwala amajaani gano agubayita rosemary tea mix ge galimu ekirungo ekibayita nutmeg, galimu cloves, galimu ne iriki. Gano ganusu 15,000 amanene ga mutwalo. Ojja kwa amajaani empeke nga 2 zokka 3 mutono noteeka kajiko noteeka mu kikopo mu binika yonna abaana ne banywa. Gano gamala n'omwezi mulamba emyezi 2. Gamba haleluya. Mumpubire ko mbalabi. Stevia gamba stevia aina bajaji gamba bajaji. Pina ezoita lavender gamba lavender. Ebinjogera ko byonna mugenda kubirima. Bw'omala okubiruma ng'obireeta mu sawo Uganda nga tukola mu products zino. Ensi etambula etya? Ensi etambula abaako abasajja abalima abakola ki? N'abaako bakateeba bagattako omutindo, n'abaako abasuubula ne batwalira bakonsumu. Alimye n'afuna, agattako omutindo n'afuna, asuubudde n'afuna, n'akozesa product n'aganyirwamu. Ensi bw'etyo bw'etambula. Gamba haleluya. Ensi eyangwirwa abasajja 3 oba abakyala. 1. Omusajja ategeera ensi eragawa n'agisookayo, ensi n'emusangayo n'agijjako ekyo bayita ssente. Kati omulembe guno ogutulimu ensi yonna egenda kudiringira mu bintu ebayita
pure organic mu bintu ebiri organic. Hello? Ebiri ki? Kubanga omulembe ogutubaddemu omusajja bw'alima cabbage ne bazifuirako eddagala ate yakola eddagala bafuira cabbage n'ekunyaanya ate tasobola kujugula cabbage eyo tajugula. Hello? Ensi etegereddwa ate abazadde baffe batuzaala abaana 8-9 tubabalongoosa naye kati abakazi 10 bagenda mu ddwaliro abakazi 7 bonna babasala buli kyalo kiriko omulwadde wa kansa mulwadde wa lwaki bategedde bakolesa ebintu bali ebintu ebijjudde chemicals. So kati twagala kubazayo ku bintu by'obutonde nga bw'oleeta omulondo omuki tumugamba ng'omulembe gw'okumeketa omulondo gukoze eki guyise tukolamu ka juice. So kulabe ndugu mulondo kati nawe nywako ndabe tulabe so ko nywako labe kangumi 2 kanugoka kama mulondo jetuli mumpubire ko mbalabe betumale kyaita herbs and spices nga bwozirabye tulina kyaita tamaliki kankolese speed tulina ekyaita lavender gama lavender kawandike kanabe lavender kaina gunu gwe mudogo baita lavender gunu gwe gukola ku bantu abalwadde b'obwongo abantu abatera kwerabira nnyo nga bw'aba ng'ayebase n'agolokoka ekiro agenda kufuka n'omuwulira ng'ali mu sofoliya azitomedde n'ebijiiko ali mu nkoko n'abantu abafuluuta nnyo bakolesa ekibayita lavenda mwe bakola amakerenda agaba bagoba eddalo naffe eddagala bangu olina omwana gw'ensimbo ayitaga ekibayita lavenda gamba lavenda tulina ekibayita iriki gamba iriki akola ku balwadde ba pressure balwadde ba ulcers n'abalwadde ba shukaali n'abasajja abanafu tulina ekibayita kamamayiro yebutuusa ku mukebe gula omunene bwe muve mu tulo omukebe gula omunene mwine kwanga mulaba wundaga ogwo alimu ekibayita kamamayiro 24/7 kamamayiro ayamba nnyo sisitemu y'abakyala balavaamu ekivu n'avaamu amazzi amabi biki byonna akolesa omukebe ogwo tulina ekibayita nutmeg yekakomera nutmeg kyekinyoobwa ekibayita kokomanga naye kikola nnyo ku pressure ku ulcers n'esukali n'ebintu ebirala tulina ekibayita cloves gamba cloves eddagala ly'amannyo lyonna weriri mu nsi yonna 90% ebeera cloves aguma amagumba ate tumusa no mu binzaali so bw'oba ng'olina enjala zikutukakutuka amagumba g'omanafunafu ate gwetaaga ebinzaali byaffe ebyo kubanga clove agumya amagumba najja n'obukyafu mu lubuto bana balya emmere bw'oyebaka n'osula ng'ofuuwa ekiro kiramba oyetaaga ki tulina kyebayita bajaji gamba bajaji ono ngenda kusembayo ono mugenda kumumbuuza ng'amaliriza tulina ekyebayita stevia ye shukaali w'obutonde shukaali waki abana abatakozesa shukaali kubanga naye alwaza kati shukaali eyo stevia yewookwata ekikoola kimu n'oteeka mu caayi w'amata mu mukalu biki n'onywa nganywa shukaali gubeera muddo bwanga bakujja ku shukaali omuddo tugulina ebyo byonna tubigula kiro embisi ya 15 kiro enkalu ya 1,000 ebinjogerako byonna tulina ekyebayita basil eno mu luzungu mu bayibuli bagiyita holy what gwe omugu bayita omujaja bameka ng'omanyi omujaja gwa bayibuli omujaja gwaki baguyita holy what so omujaja gujanjaba endwadde z'olubuto zonna abayindi bwe bategera ng'omujaja gujanjaba endwadde z'olubuto zonna bw'oba ng'olubuto lukuluma olubuto lwepise n'oddira ebikoola n'obiteeka mu caayi n'onywa olubuto olutereera bwe bakitegeera ne bagamba bw'onywa omujaja oyerabiralabira ate bo ne bagutwala ne bakukola mu magnesium n'ebintu ebirala ne baguza ffe abafirika naye nga guva mu Africa ne bagattamu akawunga kamuogo n'ebirala ne babuzaabuza gamba omujaja
omujaja tugulimisa naye bagulima mu greenhouse tugenda kubawola mwenna batandise okusevinga tukufune nga tenti zolaba aweereezo oziteeka awakowwo olimiremu omujaja kino y'omujaja omujaja buli myezi 3 obeera ng'osala ayina ennyumba eyenkana bweti ng'olina ekyo bayita greenhouses tugenda okubawa buli myezi 3 ofunamu obukadde 5 ntegeeza hooreni yolaba lwegenda ogusale ku kikanda eri oguleete ogenda kugweriira tulina omuddo guno gubayita olegano bangi abatiyanse aba BF Suma products zaabo zonna ng'omuddo gubakulembeza bagulima mu China gwe gukenenula obutwa naffe tugulina tugenda kubayigiriza bagulima batya kubanga tubadde nga naffe tukyagugula aweeru kati tugenda kubanga tugujja wano mu Uganda gye tuli tulina ekibayita link guno muzibu gwa kulima tugende mu guno baguyita link oba link LEEK soma anakaina gamba link omuda guliwogo akatungu anakaina anakaina katukadu tikisubi bunyawo kisubi twakabawade tukolamu ebinzaali nagwo tugenda kubalimisa gulinga akatungulu gukulira emyezi nga 6 guwangaala emyaka 4 ng'osala ng'oleeta mwenna abali wano abalwa bw'oba ng'olina emikono emeka olina amaaso ameka olina amagulu ameka olina ebirevu bimeka kino ekintu okisobola basaba n'abanyo mwena batulaba tusangibwa Kyengera Buddo tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno nga bulabye kirasa abasajja n'abakyala bapakinga amamotoka abavuga amapiki abazze kusoma yiga okukola n'essawa Uganda buli lunaku lwa Mande ssaawa 3 tubategekedde omusomo tegeera mangu otambulire mu bulamu bweyagaza oyagala kuyiga oyagala okusoma oyagala okulambula jangu Kyengera Buddo ekutusangibwa tuyitibwa basawo Uganda Investing in the Community enamba y'essimu eri 0786 233 ya Airtel eri 0705 5 10 9